atenderezwa gurumizwe okikyaffe namama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangara nsindikira ekitangara ndi kwagala nsindikira okwagala ndi bumu nsindikira obumu ndi ddembe nsindikira eddembe mbogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abankuliza mbiti byabwe ebyenjawulo twebaza ekitaffe Ettonda namama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda weponi yawe Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo webutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mugguluka weyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu bajjajjaffe embwa amayembe amazadde era amalungi manyikiddwa nga the light angels mu Lunyanyembe saba tukole ekikoowe ekya omwoyo nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa oyingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyeddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima go agafuula ow'eddembe otegere nti egwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyini ddala ffe mu ggulu abaagalwa tulaba era nga twagala abaana b'abantu okumala obyasa n'ebyasa abaagalwa tulabye gavumenti nga zijja ne zigwa tulabye amawanga nga gawangibwa ne gaggwaawo tulabye enkalu oba ze muyita continents nga ziyimusibwa ate ne zimala ne zisaanyizibwawo abaagalwa okwagala okwo okw'ensibuko y'obutonzi buli kiseera tekukoma kubanga kwe kwokka okuwanga ebirabika abaagalwa lino ly'ekkubo buli kiseera lye muzze mutambuliramu era nga mutambulira mu kkubo eritudde mu butakoma mu kweyubula kwammwe enkyukakyuka tewaliiwo asobola zigaana kwagala buli kiseera atudde mu butakoma eri abo bonna abalaba amawulire g'ensi ne babeera nga bennyikira mu kikoowe kyabwe abaagalwa mwejjukize nti oba muntu kyeyawangudde oba eyawanguddwa okwagala kwe kuli emabega wa buli kintu kyonna musekera mu ssemayanja y'obulamu bwonna ow'amayengo ge mutambuliramu abaagalwa mulimu okwagala mu buli kitonde kyonna mu ngeri eno tosobola kufuga kino oba kirala ekyo ekibeera kireeteddwa kwagala ne osobola okufuga ebyo ebitudde mu bulamu bwo ng'okozesa eddembe ly'okwesalirawo nga tofudde ku biki bigenda mu maaso wabweruwo osobola okulondawo okutambuza obulamu bwo ng'olondawo okukkiriza oba okutya osobola okutambulira mu kukkiriza okw'okwagala okw'omutonzi oba n'osalawo mu kutya n'osalawo okubeera ng'otambulira mu kutya okw'okulowooza nti omutonzi tali wamu naawe osobola okuwa amaanyi kiki ky'oyagala mu kukkirizaako mu ngeri emu oba ndala oba n'owa amaanyi ekyo ky'otya kitegera abaagalwa muli ku kinnoomu ku mmwe mulina okusalawo nga temunaba kubeera nga mujja mu bulamu buno mwamanya nti temujja kuwambaatira buli kintu kyonna ekibeera kizza eri obulamu bwammwe nga temunaba kubeera nga muzaalibwa mwamanya nti mujja kubeera n'ebirowoozo ebikontana wamu n'ebyo bye mukkiririzaamu
mwamanya nti wajja kubeerawo ekittavu ky'obulamu kye mujja okulondawo mu lugendo lwammwe. Mwamanya nti mujja kulaba n'okuzuula obwalukenge bwammwe butafaanagana na bwalukenge bwa mwoyo mulala gwonna. Mwamanya nti mujja kuzuula omugaso gwammwe, ebiruubirirwa byammwe, ebirooto byammwe n'ebyo byonna bye muyaayaanira. Mwamanya nti mujja kubeera nga mulaba ebintu ebikontana n'ebyo bye mwagala nga bitondebwa mu kadde kamu. Ng'abaana b'abantu muyaayaana buli kinnoomu okusobola okubeera n'ebirowoozo n'okubeera nga yeeyisa mu ngeri eyo eri bumwamu n'enzikirizaayo. Naye mu byannamaddala abaagalwa, buli we mubeera nga mutambulira mu nkola ezifaanagana kibaleetera embeera ebakooya, bibeera tebibanyumira, bibabowa. Era buli we mutambulira mu mbeera ebabowa kibaleetera obutabeera na kuyaaya na kukula. Obutonzi bwo bwonnyini kiba kitegeeza nabwo bubeera bwavula, kubanga bubeera bufaanagana. Mu nsi etuddemu omulamwa era ng'etuddemu kwagala, abaagalwa buli kiseera obeera muyenjiwala nga mukozesa ebirowoozo ebikontana ebyo ebibeera mu nda yammwe. Naye mu nsi kati gye mulimu abaagalwa, waliwo bintu bingi nnyo ebikontana era ebiweebwa abalala naye nga biyamba okubeera nga mukula. Buli kinnoomu ku mmwe mwakimanya nga temunnaba kubeera nga muzaalibwa. Mwamanya nti buli kintu kyonna kikirina kubeera nga kifaanagana okusobola okubeera nga muyinjiwala mu ntegeera yammwe. Mwamanya nti wajja kubeerawo enjawukana wakati wammwe. Teebereza muganda wange oba baganda baffe, nga mulya emmere y'emu gy'osinga okwagala buli lunaku mu bulamu bwo. Mu nnaku entono ezisooka owulira nga kisufu, naye wayitawo emyaka otandika okubeera nga oyagala okukyusa ku mmere gy'obadde osinga okwagala ng'ekutamye, oba oyagala kubeera nga olyako ku mmere endala, oba oyagala okubeera nga onyumirwako ku bintu ebirala, si kubeera nga onyumirwa ebyo abalala bye banyumirwa. Nedda, kikuyambako okubeera nga oyiga emmere endala naawe mu bulamu bwo bwe kityo bwe kirina okuba. Nga we mulaba gavumenti emu nga wejja nga weegenda, nga we musaba abaagalwa eri abo bonna ababeera balondeddwa basobole okubeera nga bayita mu masomo ge balina okubeera nga bayitamu, nga bakulembera ofiisi ezo ezibeera zibaweereddwa. Abaagalwa, si mulimu mutene. Teebereza nga buli omu mu nsi ali kuyogera ku birowoozo byo, ebigambo byo by'oyogera, ebikolwa byo by'oyogera. Abaagalwa, si kyangu. Si kyangu kubeera nga buli kigambo ky'oyogera eggwanga lyonna likiddamu ne libeera nga likyogerako. Si buli kinnoomu ku mmwe nti musobola okubeera nga munyumirwa obulamu obwo. Mu ngeri eno nga temufudde ani awangudde oba ani gwe bawangudde, abaagalwa musabe eri ekitangaala ekyokwagala kiyimusibwe eri mmwe n'eri buli kitonde kyonna. Sabira abakulembeze bammwe basobole okubeera nga baweebwa omukisa n'okubeera n'amagezi agasalawo ebintu eby'ensonga. Sabira eddembe, sabira okwagala, sabira okukkaanya. Ekyo bya muwendo nnyo eri buli kinnoomu. Kola kyonna ekisoboka okubeera nga naawe bibeera mu bulamu bwo. Beera eddembe, beera ekisa, beera omuleesi w'okwagala, omukiikirize w'okwagala. Kitegeera, beera kwagala ow'amayinja g'obwakiwanuka agakutuddemu oba omulongo wo. Wekibeera nga kyetaagisa omwagalwa okubeera nga okyusa ettama, likyuse ogende makubo malala, oviire embeera eyo n'ebeera ekuleetera obusungu oba ebeera gy'obeera toyagala. Buli w'olemerako mu mayengo g'ag'okwagala, abantu ab'olubatu babeera tebasobola kubeera nga bakujja ku mulamwa.
era abantu abo abatono ababeera basazeewo okubeera nga batindirwa olugendo lwabwe mu mayengo ag'okwagala bateekawo enkyukakyuka ey'omuggundu eri abalala. Buli w'obeera bumu wamu n'okwagala okw'omutonzi otandika okukwata n'okukyusa abantu abalala ku lw'obulungi. Naddala abo ababeera beeziise mayengo agenge, mayengo ag'okutya. Kitegeera abagalwa bangi ku mmwe muli mu kutya nti w'obeera nga osabidde oyo gw'osabidde ate n'abeera nga tayiseemu. Kitegeera oba n'olowooza nti nno w'osabira oyo gw'otayagala kiba kitegeeza nti oba owadde amaanyi ag'ekizikiza. Naye abagalwa kwagala tasobola kukoowoola ate ekizikiza. Kwagala ne Saala zitambulira mu kitangaala kyokka. Ffe mu ggulu tujjukira mazima ga buli mwoyo gwonna. Tujjukira emitima egituddemu okwagala nga ne we gibeera gibuze mu mayengo agenge n'effutwa. Tujjukira essuubi eriba litudde mu mitima gyammwe ne w'obeera nga owulidde mu mayengo ag'ennaku. Tujjukira buvumu bwo obw'okubeera nga wasalawo okujja ku Ssengendo Nattimba nga tolina kutya kwonna. Tulaba amazima aga buli kintu kyonna na buli kitonde kyonna nga bateeka essira eri ekitangaala kyabwe eky'omwoyo eri buli mwoyo gwonna. Kitegeera nga omuzadde w'ayagaliza ebirungi eri abaana be abaagalwa, naffe ge mazima ge tulina eri mmwe. Mubeere ba kisa eri abo bonna abatalina kutegeera na kumanya kwe muyina mmwe. Buli ndaba y'omuntu n'amazima ge gaawangibwa okumala emyaka emingi egitudde mu nkumi n'enkumi. Kino nga kiva ku bazadde be yali nabo mu bulamu buno n'obulamu obw'emabega, abasomesa be, ab'eŋŋanda ze, ab'emikwano gye, media ze yalabanga mu bulamu bwabwe bwonna obw'emabega. Byonna bigatta ekittavva ekyawamu. Kitegeera abaagalwa kya muwendo nnyo okubeera nga muli balamu ku Ssengendo Nattimba era mukkirize mutambulye mu bulamu. Mmwe kennyini mukkirize mubeere omu, mubeere ba kiseera mmwe kennyini. Mwekkirize ebirungo ebitafaanagana n'endaba etafaanagana naye abalala. Teweetaga kubeera nga oddaawo osendesende omulala okubeera nga ye akkaanya wamu naawe. Nedda. Teweetaga kubeera nga okkaanya na buli kinnoomu. Gwe tambuza obulamu bwo nga w'obwagala. Tunuulire ebikutwala mu maaso. Tunuulire ebikuyamba okusobola okubeera ng'otambulira mu kwagala. Kino kibeera kiviira ddala era kibeera kisaka n'okubeera nga kizimba amayengo g'okwagala. Obeera kitundutundu ku nsi ennungi eyo gy'oyagala okubeera nga olaba eri obulamu bwo obwa wabweru. Katonda akuwa omukisa, tukwagala nnyo nnyini ddala, yeffe amayembe amazadde agawa atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.